omuntu bw'omuwola sente zo nga mukiriziganyiza nti nno ajja kwongeramu amagoba ate n'amala n'agaana omusango ogwo mu kkooti gubeera gutya muguwuliriza mutya n'okusasula kwonna ng'agaanye nga n'amagoba nagagaliiramu ebintu by'okuwola n'obutawola ekintu kyenjagala tusoke tumanyeemu manerenda oyo awola kubanga etteeka litunuulira manerenda. Omuntu yenna atali manerenda talina lukusa lwa kuwola. Otegeera tulina Manerendas Act egaidinga manerenda n'awaza okwewola emitendera gye mulina okuyitamu percentage mmeka egenda ku interest n'etagendako. Bw'ogenda n'oweewola ku muntu atali manerenda etteeka ligamba liri erya manerenda omuntu oyo mba mwewadde kye betuyita friendly loan okuwola okw'omukwano. Etteeka liri erya manerenda ligamba okuwola okwo okw'omukwano temuba magoba, no interest. Tosobola kujja mu kooti n'okuleminga interest ng'oli kukuwola okw'omukwano friendly loans. Tosobola kujja n'owangula era ko tejagamba okkiriza nti wamuwola nti ye namuwola nti gwe sasula sente z'oli ebya interest zero. Etteeka terikikogunizinga kubanga etteeka liba terikumanye kuba manerenda alina okuba ne license. Oba ogirina ekukkiriza owola oba togirina oba njokya interest kitegeeza toli mu mulimu, you are not in active business ey'okuwola. Mukitegedde zaayo sente ze bakuwola era ko tejja kulagira nti ziri ze bakuwola sinsi ozikkiriza z'oba ozaayo ebya interest yerabire.